Abagoberezi ba Amani basudde omugenzi bangi ebintu ebisinga tubanyumiza kubanga ba mulembe guno basanze ennyimba omusajja yafa emyaka nga 2 egiyise n'okusoba basanze ennyimba naye mwafuna omukisa ne mukola naye biki by'omujjukirako abayimbi baba n'olunkulu afuna erinnya we yafuna erinnya nga gwolaba kuba gwa mwetwalira mu studio kati biki by'omujjukirako kati basudde yali musajja mukozi nnyo nnyo ate ekirala wadde yakwatayo teyeeraga nti yenze nsobola yasigala nga mugonvu nnyo teyatukanga leeti nti baserebu bajja abantu bamaze kubavuma yasigala nga ye mwana mugonvu nnyo eri bakama be era okugamba bino okugamba nti akola ekibiina ekirala kyava ku ssente nga naye alaba mu butuufu ensi eringa emuleka ate nga yennannyini ssente ng'alaba bamutolerako butoolezi naye teyakolako lunkulu teyeediimako nti ndi wa kitalo teyakikola ekintu ekyo yali musajja nga mwesimbu ate nga ffenne tusanyuka kugamba nga naye yali nanga mu mboozi mu lwali nnyo era omuntu ow'olwali yali basudde nga mu biseera byaffe eby'eddembe nga si stage nga ye muntu walwali yali nnyo okujeregerera okubintu bwe bityo ne mubeera awo ne museka ne muyitawo omuntu bw'atyo ate olaba olumu yatunyumiza mbu yalaba ku nsimbi eŋŋanda ng'ejja etambula lindako ataawo akanzije